Abantu abalina obulemu ku mubiri bawanjagidde gavumenti okulaba nti essaawa enkola ennagobererwa mu kuyamba okutumbula omutindo ogw'ebyobulamu bwabwe wamu n'okubawa ebikozesebwa. Bano bagamba basanga obuzibu okufuna amazzi naddala ago agava mu nnayikondo kaluberuzzi olw'embeera zaabwe ekibakalubiriza obulamu. Bagamba ate bwe gutuuka mu kukozesa kaabuyonjo ne gujja bagira kuba bangi tebasobola kusitama oba okutuula ate nga abalala bamuzibe. Kugenda nga mu toilets osobola okulowoozaako ekigambo ng'omuntu atalina magulu yeekulula wansi tatambula okugenda mu toilet njama oluusi nga bwe mumanyi toilets zaffe oluusi ez'omukyalo eyo zino oluusi bataddeko nkoma bbiri omuntu abalaba basobola okuzibalansinga oba abalaba n'abalala abalamu abataliiko bulemu basobola okubalansinga n'abeerako bulungi. Baagala gavumenti eteekewo ebikozesebwa mu bifo bino okusobola okubayamba okusobola okubanguyiza obulamu kuba abasinga babeerinyala. Toilets ng'ezembi alina amaaso ge alina ki asobola okumagamaga n'abaza nga abantu tebaliiwo n'asobola okugyeyambisa ffe ng'oluusi kati ku ludda ng'olwaffe abazibe b'amaaso oyinza okwekanga nga kikubeerera kizibu oyinza okuba nga wakabeerako n'owulira ng'omuntu ajja abalala ne bakutwala ekyennyalo eky'okwesekera oyinza okuba nga osutamako nga tomanyi ng'ate abantu bakola ki bakulaba. Wabula bino bituuse okufuuka olufumo oluvannyuma lw'ekitongole kya Appropriate Technologies Center ATC okutandika kaweefube w'okuddukira abantu abalina obulemu okubanguyiza obulamu. N'obuzibu nti tebasobola kubituukako oba ne batuukako oba ne bayingiramu tebasobola kubikozesa bulungi nga ffe abalina emikono n'amagulu nga tuli bulungi. Kati kye tugezaako okukola nti bw'oba okola ekintu kyonna eky'amazzi oba eky'obuyonjo twagala okuteeka abantu basobole okulowooza ki ky'oyinza okukola nti omuntu bw'abanga waakagaali obanga alina obulemu ku mubiri nti asobola naye okutuukawo oba n'okukiyingira. Ne tugamba nti ki oluggi lulina okuba nga lugazi bulungi. Ab'oku kyalo ekikandwa e Mukono baafunye dda omukisa okufuna ebikozesebwa abantu abalina obulemu. Ettooyi eno kyenjirabamu ekirungi kyayo ekekkereza ate teyonoona butonde bwa nsi. Eyamba nnyo alina poloti entono. Ate ekirungi kyenjiramyemu tugifunamu ekigimusa mu ttooyi eyo. Tetubisuulayo busuuzi tubipakulamu ne tubiwoza ne tufunamu ekigimusa. Enkola eno esuubira okweyongerayo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Stephen Mwiri, WBS TV.